Ku mikolo egy'enjawulo n'ebifo ebisanyukirwamu abantu bangi bavaayo ne bamaasa ensimbi okulaga abaliwo nti bagagga bavundu era ensimbi tezibamenya. Bwe kituuka ku nsonga ezigazisa awamu abantu abeeyita abagagga bana bamaasa ensimbi tebalabikako, nga ne bwekuba kuzimba luzzi ku kyalo kubawangaalira tebalabikako, nga ne bwekuba kuzimba nnyumba ya Mukama tebavaayo kuwagira mulimu guno, nga lwe bavudde bawaayo busammambiro, era kino kye kireetedde omusumba w'Ekiyinda Mitiyana okubalangira okwagala okweraga, wabula ng'ebya Katonda eyabawa ensimbi babisudde mu guluka. Kati batunuulira ate omulala ali mu nnaku janti era olw'okuba mubonaabona kyebaba bagamba nti yeggulu naye ffe nga bagamba baalifuna dda ti obugagga oli bw'alina, ebintu ebirungi by'alina, amasanyu g'alina gaggwaawo. Bishop Ziwa abadde ku kereziya ya Our Lady of Fatima mu parishi y'Erwera mu ssaza Busujju mu kugatta emigogo gy'abagole 7 n'okussaako abaana emikono abawerera ddala 4. Akuutidde abafumbo abagattiddwa okuba abasale mu kubuulirira abafumbo bannaabwe mu nsonga ezitali zimu, era n'akuutira abaana abasiddwako emikono okwewala abantu ababasendasenda n'ensimbi eziyinza okubaviirako okuyiga emize emibi. Muyambe bafumbo bannammwe okulera obulungi obufumbo bwabwe. Kummwe kwe babalabira n'abalaba eyongere mu parishi eno okufuna essakalamentu ery'amatirimunyo. Bishop bw'avudde mu ssaza Busujju ayolekedde mu ssaza ly'Essingo, nga wano akyaddeko ku ssomero lya St. Noah Secondary School Emyanzi, era gy'agguliddewo ekizimbe ky'essomero lino n'akubiriza abayizi okukuuma ebizimbe bino nga biyonjo kiweesa essomero lyabwe ekitiibwa. Omukolo guno gwetabiddwako mu kwenda ow'okusatu Kagimuddeewo ategeezezza nti abasomesa babadde bava wala okujja ku ssomero lino. Twebaza nnyo kereziya kuba eyambye nnyo nti kubanga abasomesa babadde basula wala, naye kati singa babeera kumpi wano tubeera tusobola okutambuza emirimu gy'abaana baffe ab'ekitundu kino. 2018 twemobilizinga ne tutandika strategic plan yaffe nga board myaka 5 ne tubeera tunoonyeze abakozi we basula. Netugezaako nteeko unity mu 2018 ya musomesa ebisenge 2. Y'omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba yennyamidde olw'emisolo eminene egigibwa ku mirimu gy'ekkereziya egiyamba omuntu wa wansi ng'ate ziba ziyambako okuziba ebituli ebiri mu nkola ya gavumenti. Omusumba Jumba abadde aggulawo essomero lya Zinubula International Junior School erizimbiddwa ku musingi gw'ekkereziya okusobola okubangula abaana b'ekitundu kino. Amasomero ago gonna gafulumya abaana ku mutendero gwa P7. Kakati we banaagenda nga bamaze P7 we wakyali okusoomooza okw'amaanyi, era tusuubira nti tujja kukwataganyiza wamu. Naye kakati naffe ab'omu kitundu abaleeta abaana ffenna tufube. Omubaka wa Kalungu West mu Parliament Joseph Sewungu awanjagidde gavumenti okuyambako ku malwaliro n'amasomero ag'eddiini kuba tegakola magoba okujjako okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Ekyo gavumenti bwebeze kati n'essomero lya private olijjako emisolo ate n'olimma ssente. N'essomero terikola ssente kufuna magoba, lisomesa abaana kuyamba ku gavumenti. Nti mu district yonna bwe yenkana obunene essomero eririmu eriyamba abaana abaliko obulemu likyalirimu e Bwanda. Ndoza twetaaga okubeera mu overdrive nga eggwanga okuba nti abaana baffe bana balina obulemu tubateekateekera we bagenda, either okuba nga bakozesa ebyemikono, bamuzibe okubagulira laptops ez'abamuzibe. Francis Setumbwe Sennoga omu ku bakulira essomero lino ategeezezza ngu balina ekigendererwa eky'okuyambako abaana abaliko obulemu kuba babadde tebafiibwako, bwe batyo n'asaba gavumenti okubayambako ku ddimu lye bayingiridde. Ng'okusasula abasomesa nga babasasulira ensimbi, okutuwa ebitabo ebyo ebiba byetaagiswa ba materials ge tukozesa nga tuduganya amasomero nga eyo nga tuvuddeyo ekitongole ekivunaanyizibwa